Yesu tajuru kukuru tajuru kukuru yekatono wamanyi abange chibirao Yesu akakuyamba tajuru kukuru
banyabo mikwano gyange family abanganda abako bonna nabe mikwano njagala kwebaza Katonda tolunaku olwaleero tukkiriza Katonda okumwebaza kubembe byakoze ne byagenda okukola era njagala bategeeza tuli mama wange Mami Frida Serwadda ali mu nyumba President wa Uganda bw'atambula n'amagye n'abakuumi bonna era mu kitundu bateekwa okukakasa tewaliwo kintu kyonna kiyinza kuleeta mbeera kuba pulezidenti yabawaali kati bassebo ne bannyabo Victoria yonna gwe boolabo bw'oba ogirabawo era njagala kwebaza Katonda nti olwaleero tuvudde mu mafuta amalala tugenze mu malala era maama njagala kwebaza webala okukkiriza okujja otukyalire no mu kiwonvu awatali kkubo amakubo gakugatta naye natusoma ekyawandiikibwa nti Yokaana bwe yali mu ddungu ng'alya mubisi nga yeesiba maliba ng'ali muki munziremu ng'ali muki abantu ne bava e Samaliya ne Buyudaaya ne bamunoonya muki mu ddungu gye yali so kale naffe twasaba tunoonye Katonda batunoonye mu ddungu tusaasire naye tukkiriza ekiwonvu kino okufuuka amatwale ag'omukisa mami waffe njagala kutegeeza tukola ne ttiimu nnene nga wano kanisa Total Blessings era abaweereza bangi nnyo benkola nabo sekoze nzekka okutuusa omukolo guno okubeerawo era mami njagala kwanjulira nti ono waliwo bishopu owa Bafu Peace Pastor Peace Serulo era kasooka njemu wano yakulira ebbendobendo lyeno yakulira ebbendobendo lyeno omukyala bamuyita mukyala wamaanyi nnyo amiina era mami tetukola ffeka azenebbaawo era mami njala kutegeeza abatudde awo bonna boolaba basumba ab'omu kitundu kino era nga tukola wamu nabo kubanga omusumba tasobola kubeera yekka abo bonna basumba ba mu kitundu kino tuweereza wamu nabo kanpeeko omukyalo nabo akuzinga kiikiremu yokka then tugende kukiddako tumukubiireko mu ngalo bano Mukama yabazibira bannange mwebale kujja Mukama abawomukisa mama musanyusa okulaba tuli basanyufu tubadde tukwesunga nga tukusabira nga nti Mukama tukimanyi bwe tugeza kiraba naye twebaza Katonda kubangoze abasumba Mukama yebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera okwaniriza maama abaweereza mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerawo nga tuwaniriza maama maama kino kyekiwonvu eky'omukisa ate era luno ye musumba mukisa akanyiriro naffe ke tuliko amafuta tugayoole eno mu kiwonvu musumba mukisa ekkanisa eyo siye ya Mukama ayaniriza buli muweereza wa Katonda nze mutwe kino ndabiddemu omukisa era nze temwa nti musumba nteekako emikono nange ndabe ku mukisa naye maama tukkiriza Katonda tukoze wano amafuta agava waggulu gonna tusikana nago kukisoboka akati because money is there. kubanga maama yatiisa I'm going to tell man. bwekibeeramu ensubi nja kulopeerwa I'm maama going to tell man. nja kulopa God bless you, money. Mukama As you bless. mwokisa maama Amen. Amina. Kakati kambasabe mutuleko. Victorious, I can do all things. Are you ready? Unstoppable, invisible, victorious,
I can do all things. Come on. We is your glory. I feel we is your grace. I am filled. We is your favor. To overcome every challenge I may face. Lord, I feel we is your glory.
ekisa webale mukama webale kanisa eno gituusiza wano mwebaze mu bigambo byo mwebaze mugambe webale Yesu webale Yesu webale Yesu yebazibwe mukama Yesu yebazibwa
osanga nali badde sirina mulamu naye nebaza Mukama kubanga Yesu ye Mukama. Yesu yankuumye nawe Yesu yakuumye era njagala okwogera gy'oli nti ekitundu ky'ogenda okuyingiramu eky'omwaka ate ogenda kulaba Katonda mu ngeri ey'enjawulo. Ogenda kulaba Katonda nkugambye nti ogenda kulaba Katonda. Olwaleero tetuzze kwebaza, olwaleero tetwebaza lwa Mukama ebirungi byakoze mu kifo kino nga tugenda okuyimbira ate mu feeza endala ey'ebirala ate nga n'omwaka tugutuuse mu makati gwagwo. Ekyo yo obadde okimanyi teno ye wiiki esembayo ey'ekitundu eky'omwaka ate tuyingire mwezi ogw'omukaaga. Naye njagala okutegeeza ti Katonda gwe wakkiriza ye Katonda ddala, ye Katonda akola ebikulu, ye Katonda akola eby'amaanyi, ye Katonda akola ebyekisa. Ogenda birabako ewuwo mu linnya lya Yesu. Kubira Yesu engalo n'enduulu. Haleluya. Oliko lonna kito kigamba Yesu wange obeeresera byetisemu ebibadde byange gyeti mubadde mukulinnya ensozi naye Mukama bikanguzisa obadde oluyimba lwange ngenda n'embere wange nzekka nona wanga Mukama alina byampisiza naye nawe ogenda kuyimba oluyimba, nawe ogenda kuyimba oluyimba. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Obudde budduse enkuba etonnye. Mukama mulungi naye tutuule tewali bakizaalibwa nga tekinnatuuka. Ompa munnabbi kigwe era nkugambirawo nti mpozi ggwe naye nze nkubuulire ngenda kuzaala. Mpozi ekyo kibadde kito naye n'oyagala okimpe naye kigaanye. Gaana buli kintu ky'otayagala. Gamba neighbor kimanyi ayogera ku magero. Sogera ku byamagero naye ku ki? Olwaleero olunaku lwa kwebaza. Abasumba abaweereza mu kifo kino bonna bakirabye nga Mukama alina kyakoze. Naye okwebaza kulimu ebintu bingi. Bwe tujja okwebaza tuyinza okugamba tufumbe ekijjulo. Emabega we nayogeddeko ne Musuba n'agamba bakyali abaana ate kumaliriza. Which means emmere mwagindiddeko. Emmere yabaddewo. Temwatereka. Eyiyo weeri. Emmere teyabaddewo. Okwebaza kubeeramu okuyimba. Era nze nebaza Mukama nti ate wano kifo kya kuyimba. Kifo kya kwebaza. Olaba n'omusajja gwe baasanga ku mulyango ani ajjukira omulyango omulungi. Mugujjukira ogwaliko omusajja omulema. Mumujjukira nga Petero ne Yokaana bamugamba ffeeza ne zaabu sirina naye kyennina kyenkuwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda golokoka otambule. Bwe yamala yakola atya? Bayibuli egamba leaping and jumping praising the Lord. Gwe baaleka ku mulyango nga tasobola kutambula bamuleetanga bamwetisse ne bamuleka. Ekyo Mukama osobola okikola nkirabye mu Ndeeba. Ekyo kisobolera ddala gwe kabaka omwaka lwera kitukolere. Ekisa n'obulungi bwa Mukama birabisibwe. Amaanyi gwa Mukama n'obuyinza bwo birabisibwe. Mukama tuwe. Wano wajjengawo abantu nga bawonyezebwa. Abantu bajjenga wano nga bagaggawala, nga basumululwa, nga balaba obukulu bwo, nga balaba omukono gwo, nga balaba obuyinza bwo, nga balaba okwagala kwo, nga balaba emirembe gyo, nga balaba ekitiibwa kyo. Leka Mukama be tuba tulaba mu kifo kino mu linnya lya Yesu. Era Katonda omulamu dedicating era nga nteka mikono gyo kagyekyenya ey'oggula ebyuma. 13 million is nothing before you. It is nothing before you, King of Glory. Abakazi n'abasajja beeyamye ssente. Waliwo abeeyamye nga mitima
obuyinza n'ekitiibwa birabisibwe gye tuli mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mu linnya lya Yesu. Amen. Akazirano kakazeeyo wa musuku. Ekitiibwa kikyo
Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya tekulina buyini kw'omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya You are watching BGP TV, the Father's Heart. tekulina buyini kw'omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions.